kinnuma kikino lwaki batuletera omuntu atali wa musentro yaffe twagala muntu wa musentro ngaffe kyekisinga okunnuma Kandidate munono twagala muvana mugambe tumuwangude teyawangude teyakozeki teyawangude muli bakinakiti bakoze endagaano yamawona ono akkiriza ono agende ku lutendo obudako ono tagenda abantu bano bamuvuganya nabo bagamba namwe muli bakibiina kimu kati tubale mukafulo kanene nnyo naye tulina ensonga zetutuuseeko ate omunazisavuwaza ejja kuleeta obuzibu mu sayidi endala wulira bambaleraga abantu bano abakyungu baliwa tuli wano bava wano n'agamba mbawangudde akamu wulira abagala amaka g'omulala n'agamba tobawangudde teri ina okukwatagana omwana munanya akalumu kava ka NRM okola ki okwanga omulaba oli asembayo omuntu yena abanaga tuwangudde saagala biraba twagala okwebaza abakulu bano malangwa kwekwasaganyizamu ensonga banakanvulumira twagala mirembe basaba ekintu kimu nga tuvudde wano tukanyiza ng'ennyumba n'olwekyo tewabeera muntu yenna alumbagana munne ng'awoza nti tumuwangudde tumuwangudde asabadde ne bakakkamu twegattire wamu tulabike nga tuwangula akalulu 18 olwekyo basaba tubeere bakakkamu era bwe tuba tuvudde wano tugende eka tugenga tukakiretekeratekera akalulu akalala ate kuno okulonda kwa pati emu nolwekyo nze ekyo kyokka kyenjagala naye abantu abesimbyewo bonna nze sibalinaako buzibu naffe twagala amateeka g'ekibiina gagobererwe ate n'ekirala abalonzi njagala bakubiriza okulonda omuntu w'NRM
oyo asobola okuyimirira n'ayogera mu NRM mu kusoomozebwa kwe tulina mu NRM. Tulina abantu bangi tugenda ku mikolo n'oyogera oli n'awakana, naye ng'ekisinga obukulu kwe kumanya principles z'ekibiina, kwe kumanya guidelines ez'okulonda. Nze okwagala kwange kye twagala era olwaliro ekikyalemeseza okulonda mu kaseera kano nti kwe kulaba nti chairman yagamba nti tukozese registre, ate nze kyesikkirizaganya nakyo nga flaga bearer ate era meya owa Kangunya Town Council, ate omuntu ayagala NRM okugenda mu maaso nga batuyisaamu amaaso. So twagala okulaba nti ebintu bitambula mu mitendera. Ebigambo byange abantu abasinze okwonoona Kangulumira yaffe, akagurupu k'abaseke kawandiika abantu mu regisita zaffe, nga bateekamu balonzi baabwe bokka, bamalaawo ate ne baleetamu ate abalala babe baba balonda. Abalonzi bawano fe abaagala tulonde ffenna, teri bya regisita nga bataddemu baabwe bokka. Bannange amanya n'eddoboozi awali Lukondo, amazima amatuufu akalulu kawa akalulu kankwe ekiri mu kalulu kano nkwe zeziriwo, naye akalulu kwe kaba nti KNRM lwaki tebakkiriza buli muntu ali wano okulonda. Ebyo bagamba nti simanyi nti oli wa Nuupu, wano waliwo nze ne kadi ya Nuupu, kati ono mulonzi wa Nuupu, oliwo NRM. Nze kyemanyi akalulu kaba kaze nti KNRM kalina kulondebwa lwaki KNRM. Tugamye okulonda kwa ssaawa 4 bonna BNRM naye bonna balwanagana ziri ssaawa 8 omuntu omu gwe twatuwa akalulu baleese enkalala olunaku olw'ejjo ekitaasobozeseza abantu baffe bonna kuggwayo mu byalo kujja kubanga bajjuzibwa mu nkalala zino. N'olwekyo okusaba kwaffe ne kubeera nti kuli nti enkalala zino weeziri era abantu abakuŋŋaanidde ku ggombolola lino abatasobodde funa mukisa guwandiisibwa baweebwe omukisa balonde, kuba batuuze mu byalo bino ebibiri, ekyekangulumira Central n'ekya Kiwugu zone. N'olwekyo abantu bano abazze wano abakuŋŋaanidde wano abamu tebali mu nkalala naye ng'ate balina ndagamuntu zaabwe nga zisoma bifo bino era nga bayina obukonge obw'NRM obubalaga nti bannakibiina ky'NRM. Amanya nze Serumu Sulaiman Kibuuka, District Flaga Bearer Kangulumira Sub-County. Okutwaliza awamu embeera ezzeewo olwa chairman w'NRM Bashir okubanga takwatagana na nkambi ya meya. Olwekyo bwe tutuddemu nabo bombi ne tukkirizaganya buli omu aveemu okutya. Bashiri aveemu okutya okugamba nti meya agenda kumwesimbako, meya asigaze entebe ye ne Bashiri. Ate ng'ekibiina buli omu aweemu ne respect era bawaŋŋane ki bakolere wamu tusobole okutwala ekibiina kyaffe mu maaso. Tulowooza nti ekyo kyokka kye kiyinza otuyamba okusanga 2026 nga kibiina kyaffe tekiyuziddwa. N'olwekyo mu mbeera bwetyo awo wetukomye wetukyakomye. Simanyi oba wanaabaawo ekirala ekwefuula naye nga tukkirizaganyiza nti kandidate Joan aveemu alekere ono Nasumba. Eyo y'ensonga gye